Alright, nkwaniriza ku Jonathan Exclusive. Mwebale kubanga mutugoberera, mwebale kubanga musubscribinga abakikola. Watanaba kubanga subscribinga, genda bugenzi maso na kubanga okikola. Kuba buli lwo twegattako wano, ate obuli awo tubanika family cafe, akanyuma bulungi, amawulire nitugakuleetera. Buli kintu ne twongera okubanga tukikusunsuliramu, anobeera ng'okimanya, ate mu ango zonna z'oba okyetaagiramu okubanga okitegeera. So ze ensonga ezo muganda wange agenda bugenzi maaso na kubanga osubscribinga ebintu ojja kuba obitegeera bulungi. Olunaku olwaleero atusiibye ku story ya Abamakasi. Ndowooza mubadde emboozi eno etandise okubanga esaasaana nnyo, zibadde essaawa nga 9:10 ekiro nga bukya. So olunaku lwonna tusiibye ku kintu kyekimu. Abamakasi ngenza okulaba nga trendinga ku X, TikTok, buli lwo scrollinga ogwa ku Abamakasi, anaba ne reactions ez'enjawulo abantu abavuddeyo ne bamwogerako. Nange kennyini nga bw'ozolaba ku channel wano nkuleetedde interview ebadde ya Dr. Kwefulukuta, naye ng'avaayo okubanga alambulula ku ebyo omwana bye yayogedde. Ne mu bimu ku ebyo okutangaza mu omwana bye yayogedde, omanyi nkimanyi ali ku kamera teyabitegedde byayitiridde oluzungu. Naye according to the video interpretation, okusinziira ku mwana bye yayogedde, alaga nti taata we drug abuse, drug addict, nti ebiragalalagala omwenge biki ebyo oba oliawo bimumazeeko nnyo emirembe, to an extent nti abasawo bamuwa emyaka 2 singa asigala ng'akozesa ebintu ebyo. Then navayo n'ayogera ne ku baliraanye taata we. Mubaliraanye taata we yakonye ku bazadde be ne baganda be, and the issue was like nti bano abantu abamuliko amaaso gabali nnyo ku Chameleone kyaleeta ku mmeeza than protecting Chameleone okubanga akyakireeta ku mmeeza. Nti amaaso gabali ku kino kyaleetawo akadde kano, to an extent nti yagambye Mayanja family oba oliawo teyali badde Mayanja family singa si Chameleone erinnya lyaleetawo mu Mayanja family. Era then nekirala kina sportinze mu mwana yayogeza bulumi ng'akulaga nti yakaziika ba anko be babiri, tubamanyi bulungi, Hamufe Mayanja, then ne AK47, era nga naye alaga story yemu gye bagenderamu oba oliawo ate ne taata we gy'aliko. So olwaleero ndi ne Kenny anjala tubenga tuwayamu kati emboozi eyo nga bw'ogirabye ne bw'ogiwulidde. I do think akyabadde kituufu omwana okuvaayo n'abyogera ebyo ku family. Emboozi eyo ze ng'omuntu yankutteko. Saidi y'omwana nsobola otegeera obulumi bw'ayitamu. Naye nange ng'omuntu nsobola okumanya embeera Chameleone gy'ayitamu. Omukulu Dr. Jose Chameleone wadde ebiriwo biringa bibiri, naye nze sisuubira nti omwana kye yakoze kyandibadde kituufu. Nze nsuubira omwana ekintu ekyo yali kiwadde obudde, naddala engeri gye yayogeddemu. Weewaawo oluzungu lwabadde lungi, abasinga obungi tebabitegedde, naye kansubire wa kamera ye yabitegedde. Era we yakomye wano yagambye Bannayuganda n'atandika. Abasinga be bakomye. Naye nga bw'oba vidiyo eyo giwadde obudde, omwana alaga yabadde n'obulumi ku mutima, naye ebigambo byamuvuddemu nze ndowooza ebimu kale byayitise. Ndowooza emotionally yayise we yalikomye. Because bwe yadde atandika yagambye nti he's breaking silence, ng'alaga nti abadde asirise ebbanga ne kati ayagala kubanga ayogera kimuli ku mutima. Okusirika kwali badde kutuufu, naye ndowooza kikuleetera okulowooza nti communication ye ne kitaawe balaga nti babadde teboogera. Nze nsuubira singa yali yayogerako ne kitaawe ng'omuntu teyali tuusaawo yatuuse. Nze nsuubira singa communication ebaddengawo nga bajja boogera, taata osobola kukola bw'oti, taata tukole bwe tuti, taata omwenge ogwo kukendeeze, taata emikwano egyo waliwo egitali mituufu, waliwo emituufu. Nze nsuubira obusungu obwo teyali bufunye. Naye kati nze ng'omuntu kijja kunkakatako nnyo okuwa abazadde ekyokulabirako
wadde ng'omuganda agamba omwana akubira engoma n'okola ki nyozina gwozadde akubira engoma n'ozina. Nze ndowooza nti omwana obusungu yolesezza busungu bungi era ye nga ye omuntu yeetaaga counseling kubanga yakulaze nti mukambwe. But let me tell you something. Mbadde ne Dr. Kwefulukuta n'agamba nti ife ng'eggwanga tukabira Chameleone omuyimbi. Naye Chameleone omuyimbi asobola okuvaawo ne tufuna omuyimbi omulala. Ampadde example ya Fire. Nti Fire yavaawo ne tuddamu ne tufuna abayimbi abakola ki abalwanira. Naye oli omwana ayogera lwa taata we nti singa taata we avaawo ye tagenda kukeera nkyafuna taata mulala. Ekyo kituufu. So ekyo nange nsobola okitegeera obulumi omwana bwe yayiseemu, naye nze ngamba yalifunye engeri endala. Oba oli abo abasinga babadde balowooza nti influence eva ku maama ate nga ndaba si kituufu. But I think this is the lady ateetiririra fena Daniel tumulabye ebbanga nga kyalina okwogera kyagala okwogera akiyisaawo nga talina nagwe yeebuzizzaako. Do you think influence ya maama ekyo nakyo kisobola okubaawo olw'ensonga bamaama bano alina engeri gy'ayinza okutuuzaamu n'abaako ebigambo ebitonotono byakugamba ku mutima gwe nga gwe omwana n'onyiiga n'osonda obusungu. Kati nze ndowooza omwana oyo oba alina bye bamugambye oba alina maama we bye yamugambye bulijjo byatamugambanga. Kuba omwana ekintu kya famire alaga nti abeetoolodde kitaawe bonna si batuufu. Kati omwana ye nga yinzi sisuubira nti ayinza okumanya nti abeetoolodde kitaawe bonna si batuufu. Si kisuubire. But what do you think olabamu mu mbeera ya Chameleone gye tumulabamu obulamu bwe biki bikyoloza kiki ekikyamanyi kiyinza okukolebwa at the moment okubanga tumutereeza superstar? Embeera ya Dr. Jose Chameleone embeera ndooza yakyankalana kubanga famire ye tali nayo. Very true. Nze nsuubira nti omuntu okubeera ne famire yo, nsuubira nti omwana n'akeera ku makya n'akubuuzaako n'omulaba ng'azannya n'olaba mukyalawo, kale kituwa ekyokuyiga nti omuntu famire eno erina kyemwongerako. Lwakuba nti abantu abamu bakibuusa amaaso naye famire ekintu kikulu nnyo. Buli famire lw'ogyejjako ofuna ekintu ku mutima. Ofuna ebbanja. Nze ndowooza nti Dr. Jose Chameleone naye byonna byazza akola kulwana, kutangula ntalo, kunywa mwenge, ebintu ng'ebyo nze nsuubira singa famire ye ebadde kumpi ng'emuli kumpi osanga ebimu teyandibikoze. N'abeera mu bbaala n'agaasa ziweze munaana kanzirewo. Kubanga ye ng'omuntu agamba kinaalabika kitya. Mukyala wange anzigulira essaawa 8 kumala omwezi mulamba kiba tekijja. But do you think Chameleone ebyo bikyamutereeza? Ye ng'omuntu saawa zino kankitwale nti tebikyamutereeza. Era nsuubira ebigambo Abba Makasi bye yayogedde Dr. Chameleone tebiina kye biyinza mukyusa. Olw'ensonga ye ng'omuntu asobola okwebuulirira naye takyasobola kukyuka kubanga society mwawangaalira n'ekifaananyi kyatulaze ebbanga lyonna akulaga nti enkyukakyuka si wa kugifuna kati. Omuntu ayinza okwebuuza weeteke mu bigere byaba basarawundinze abasarawundinze Chameleone Abba bye yayogeddeko naddala mu kiti eky'abazadde kiki kyozzaako if you were the mom or dad? Nze ndabira ddala nga singa nze mbadde Chameleone ne mmala okuva mu mbeera eno ndabira ddala nga omwana oyo yeetaaga kubuulirira era Dr. Jose yeetaaga omwana oyo atuuleko naye boogeremu 1-on-1 kubanga alaga alina bye baamugambye ebyamulumye ennyo ebingi baamugambye ebingi ennyo. Nze nsuubira Dr. Jose bw'aba avudde ku kitanda ayogeremu n'omwana oyo amubuulire obuzibu bwe. Kale story ebadde mpanvu amanyi ndyagadde nga bwe nkutandikiddemu wali mu kusooka nga nkunnyonnyoleramuko ku byayogedde nga mbikujjira mu Luzungu mbikuddize mu Luganda for the sake of omusajja waffe ali ku kamera ayinza obutabitegera. Chameleone Masembe manyi muyimbi
alina n'akayimba nsunsula. Kituufu kyo kituufu kibadde kituufu nti yabitegedde because abasajja baamuliira fees naye tujja kutambulira mpola mpola ndoza naye ajja kuddayo abira video agirabe ajja kubanga abyetegereza. Kale yenda bugezi maaso nakubanga subscribinga Ken tumulina buli lunaku analabyeyo obumaamu bwansabye ennamba y'essimu munkubireko teekako ekyebiri nkuwa ennamba ya Ken. Kale mwebale kubaako subscribinga likinga nze Jonathan Exclusive.